Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti ewozesa bakalintalo ya International Crimes Division mu Kampala ng'eyali omuduumizi wa ADF Jamir Mukulu ne banne bwe bavunaanibwa baleetebwa mu kkooti eno olwaleero. Bannamateeka ba gavumenti okubadde Thomas Jatiko ne Richard Birivumboka baleese omujulizi omulala. Omujulizi ono Salama Ndibongeza agamba nti yali muliraano wa Tito Okware agambibwa okukubibwa amasasi ab'akabinja ka ADF ng'onaalumiriza Ibra Kyesa bwe bavunaanibwa ne Jamir Mukulu nga bwe yamulabira ddala ng'alina omusajja omulala emisana ttuku nga batta Okware era ono agamba nti baamusanga ali affene mu maka ge. How else did you recognize them? Ngeri kiyindi gye wabategeera olabona mu fesi era olugeri yali ayambalire and so it was face and the clothes was putting on. Wabula abalamuzi okuli Michael Erubo, Andrew Bashaija, Susan Okaranyi ne Steven Mubiru bongezaayo okulira omusango guno okutuusa olunaku olw'enkya. Jamir Mukulu ne banne bavunaanibwa emisango egyekuusa ku butujju ng'era bagambibwa okuba nti baasinzira mu kabinja ka ADF ne batemula abakulembeze b'Obuyisiraamu ab'enjawulo okuli ne Dr. Abdulkadir Muwaya saako okulumba poliisi ey'Ebugiri awamu n'okutta abayizi ab'ekicwamba Technical Institute abasoba mu 8. Mukulu yali avunaanibwa n'abantu abalala 37 wabula 13 ku bo baayingira mu ndagaano ne gavumenti ne bakkiriza emisango kiyite plea bargaining era ne singisibwa emisango egy'abaviirako okusibwa wakati w'emyaka 10 ku myaka 22. Abasibe baakwatibwa okuva mu bitundu eby'enjawulo ebya Uganda ne Tanzania wakati w'omwaka 2014 n'omwaka 2015. Anet Nakayibale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire. Omusasi waffe